atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo bogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusiza nnyo bakikaana mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka Bippo ne Bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate ku lwakadde kano ke batuwadde mu lugendo olw'okweyubula, mu lugendo olw'okukulaakulana obwa Katonda obw'obumu n'okubeera nga tudda mu kirabo eky'obusika bwaffe nga kye kirabo ekitudde munda mu ffe nga mu bwakatonda bwaffe ng'abaana ab'endeemu era abakola obwa taata, maama n'omwana. Weewaawo ng'etteeka mu butonzi oli wa ddembe ng'omutonzi okugaana, okukkiriza, okulondobamu, okukozesa ebigambo by'ogenda okuwuliriza mu bigambo by'ogenda okuwulira olunaku olwaleero, okuzuukusa amazima agakutuddemu munda mu ggwe nga Katonda eyeetengeredde, agatudde mu mutima gwo, agatudde mu butaffaali bwo ng'omutonzi. Jjukira oli Katonda eyeetengeredde, weddeza obusika bwo. Kye kiseera okome okubeera omwana, bakiyita prodigal son, omwana omusaasaanyi, omwana eyagwa mu bunnya, nga ye dimension oba nga gwe mutendera gwe tuliko oba gwe tubaddeko kati gwe twajja okubeera nga tukyusa mu kaseera kano. Weewaawo ngenda kusomesako ko naye katusooke tumale okufuna obubaka okuva eri bajjajjaffe. Waliwo obubaka obw'amangu okuva eri jjajjaffe Namuzinda nga buno obubaka jjajjaffe Namuzinda yatusabye mwenna bakatonda ab'enjawulo abakkiriza obwakatonda bwammwe mu biti byammwe eby'enjawulo okusobola okubeera nga tuzimba neeti ey'ekitangaala gye twandiise nga light grid eri mu bifaananyi ebyo by'olaba wammanga oba mu kifaananyi kye nkozesa ku WhatsApp n'ekyengenda okukozesa ku vidiyo eno. Kanziremu okubeera nga nkulagirira engeri gy'okolamu neeti eno. Neeti eno eyamba nti vampire we zibeera nga zizzeemu okutuyagala okutuyigga, ziddemu okulya n'okubonyaabonya bakatonda muntu, then babeera beetaaga special code. Kitegera kati special code eno ebeera ekwekwedda mu light grid, so we bajja ne bajja ku sseŋŋendo basanga ng'eri empty. Ensonga lwaki mubadde muwulira vampire nti twagenze ku maazi ng'eri empty, twagenze ku gundi ng'eri empty, of which tebagendayo direct, waliwo portals ezibatuusaayo shortcut lino malyansimbi, naye nga ensonga eyo tekitegeeza nti tekuliko bantu kwe kuli. Kati twetaaga naffe tucreatinge grid eno ku lw'abaana baffe, ku lw'abazzukulu lw'abazzukulu baffe baleme kuddamu kubonyaabonyezebwa maanyi ga kizikiza ga Jehova gy'aliira ne gurupu ye agaatuwamba ne gatusuula mu kizikiza. So light grid eno gikola otya? Okwata ku mutima n'omukono gwo oguli ku sayidi ey'omutima, kati teebereza nga ossa oba teeka mu birowoozo ng'ossa ekitangala nga woolaba ekifaananyi kye nkozesezza mu makkati ng'olaba ossa ekitangaala. Kati w'ossa ekitangaala, kwata omutima gwo okumala busekendi nga busatu oba butaano oba 10 ky'oba oyagadde, gwe pattern gy'obeera olonzeewo okusinziira ku mutima gwo. Kati buli pattern oba buli w'ossa bw'oti omukka era nga bw'ossa normally, laba nga ossa kitangaala. Kati w'okwata then mu birowoozo laba nga okola akaboolo k'ekitangaala
akafaanaanyiriza nga grid eyo gye nkuweereza mu bifaananyi ebyo ebibiri ebisooka. Kati w'oteebereza ng'okakoze then we kayitawo obusekendi kate ko kajja genda kagende kakole net okoleyo akaboola akalala bwe butyo. Yagambye twetaagisa okubeera nga tuyongera ku maanyi ga grid kubanga twali twakolako kemabega nze bukyanga agamba nkolakolayokko grids 10 buli lunaku naye kati kyandibadde kirungi Katonda munange obeera ng'osobola tufunirayokko grid buno nga 5 oba 10 oba kyonna ky'obeera osazeewo oba ofunye akaddeko akw'eddembe osobola otukolerayokko oba okwekolerayokko mu bumu kubanga gano maka gaffe ffenna okitegeera. So buli wossa nziramu buli wossa ekitangaala then ng'okutta omukka nga tonnaba kuddamu kussa laba ng'okola kabool then olowooze ku kifaananyi ekyo kye nkuweereza olabe nga okoze kaboolo mu birowoozo byo then kakole grid okate kagende kagatte then oddemu okussa bw'otyo. Mu ngeri eno y'engeri gye tuzimbamu grid eyo weewaawo. Kansooke nsome obubaka okuva eri bajjajja then male mpe omusomo mbabuulireko ne enkyukakyuka sofa ze mpulira nga nze mu bwakatonda bwange. Tomanya naawe kiba kisobola okubeera nga kikuyambako. Weewaawo obubaka buva eri bajjajjaffe mu bwajjajja ddungu w'omutendera ogw'omwenda akakiiko akatwala sseŋŋendezo wa jjajja ddungu ku mutendera ogw'omwenda nga bwamandiddwa Daniel Scranton. Tubalamusizaako bazzukulu baffe yeffe bajjajjammwe ab'akakiiko ak'omutendera ogw'omwenda. Tuli basanyufu nate okwogerako nammwe olunaku olwaleero. Tulina obusobozi okusobola okubeera nga tubala abo abali ku ttaka abanaatera okubeera nga bazuukuka era abali mu kaseera ak'okuyagala okuzuukuka nga bafuna akadde okujja ne bayogerakokko naffe ne bajjajjaabwe abalala abaliŋŋanga ffe mu kaseera we babeera beebase mu buliri bwabwe ekiro. Kino tulowooza nti kijja kubeera nga kiyamba nnyo mu kuzuukusa abamu okubayambako okubeera nga beeyongera okuzuukuka era tujja kuyambako okulaba nti bajjukira ebyo bye babeera baloose era balabe engeri gye batambulamu nga beebase nga bajja okubeera nga basisinkana bajjajja baabwe mu biti eby'enjawulo. Omyezi gino egijja nga tuli mu kuggalawo omwaka guno ogwa 2021 ku sseŋŋendo Natimba, waliwo amaanyi mangi agagenda okubeera nga gajja naddala mu nsisinkano za bwakiwanuka aganaawa era aganaayamba ennyo bakatonda abali mu nnyama ku ttaka okuyimusa obwakatonda bwabwe n'obusobozi obubatuddemu. Bajja kubeera nga batandika okufuna ebibuuzo munda mu bo era nga beebuuza ebirooto bino biva ku ki era kino ki kye nasisinkanye. Mu ngeri eno kijja kubeera kabonero kalungi
era bajja kutandika okwebuuza mu bo mu bo akabonero akalungi mu kuzuukuka kwabwe. Mujja kubeera n'obusobozi ngammwe abantu abali ku ttaka ku sseŋŋendo na ttimba okubayambako okufuna okuluŋŋamizibwa, era ekyo kijja kubeera ntandikwa nnene mu bulamu bwabwe. Era bajja kutandika okwebuuza mu bulamu bwabwe okufuna ekisa n'okubeera ettawaaza eri abalala abo bonna ababeera babeetoolodde, era mu ngeri eno mujja kubeera nga mufuna obwesimbu eri abo bonna ababeera beetaaga obuyambi okuva eri mmwe. Mujja kubeera nga mweyongera okukula mu bw'omukama bwa Katonda bwammwe. Engeri mujja kufuna obumanyirivu mu ngeri gye musobola okuvugamu n'okubeera bakama bw'Obwakatonda bwammwe n'okuyambamu abalala abali ku kkubo lyabwe. Engeri gye munaalagamu obwa mukama bwammwe kijja kuyongera omuzinzi mu nzuukusa g'amazima gammwe ku ebyo bye munaagenda okuzuula n'okumanya mu bulamu bwammwe. Era tuvuddeyo okubeera nga tukyusa mu nkola yaffe n'okubayambako mu nzuukusa naddala gino emyezi egijja. Abamu ku bantu bajja kutandika okubeera nga bajjukira bulungi biki bye babadde bakola mu budde obw'ekiro, era abamu bajja kutandika nga bakwatagana bumu n'amayengo ago ku ebyo bye babadde bakola. Abamu bajja kufuna okwolesebwa n'okufuna okwolesebwa oba okujjukira ebyo bye babadde baloota nga balaba ebimu bye banaalaba ku ttivi zaabwe oba mu movie oba mu documentary ez'enjawulo. Waliwo ngeri nnyingi nnyo obutonzi gye busobola okubeera nga bukolamu okujjukiza bakatonda n'abantu kiki kye bali, era tuli beetegefu okukozesa kyonna ekisoboka okubayambako mu kubeera nga mukolagana wamu n'entegeera ey'obutonzi obwawamu, era nga gwe mulimu gwaffe ekiseera kyonna. Tubaagala nnyo nnyini era nga tusiima omulimu gwonna gwe mukola eyo gye muli. Tumanyi nti bangi musaba obuyambi bwaffe, era tuli beetegefu okubayamba akaseera konna, era n'okubawuliriza, era n'okubeera nga tubaweereza amayengo eyo gye muli. Tusuubira nti mujja kuteeka obwesigwa eri enteekateeka yaffe, enteekateeka eno era ebayambe okubeera mu bulamu obweyagaza n'okubeera abamalirivu mu kukolaganira awamu. Tukola kyonna ekisoboka
nga mwebase okulaba nti tubazuukusa mu ngeri yonna esoboka. Yeffe bajjajjammwe ab'akakiiko bajjajjammwe Ddungu ak'omutendera sseŋŋendo ez'omutendera ogw'omwenda. Weewaawo. Ekirala obubaka tumaze emisomo gw'abajjajja. Obubaka obulala bwe nsaba okubeera nga tufaayo okulaba nti tubutuusa eri ab'eŋŋanda zaffe. Twasabiddwa kitaffe Tonda ku lw'ebyo byonna ebitegekebwa okubeera nga bakatonda abatudde ku maama nattimba bategeera kiki ekibadde ku sseŋŋendo ebiseera byonna kye twakkiriza okubeera nga kikka okukwasaganya embeera eno naddala eri abo abalowooza nti batuukirivu. Mubategedde ndowooza bakatonda bannaffe abalowooza nti batuukirivu, abayita mmwe abasamize ba light workers nti muli sitaani, ndowooza mubategedde. Mu ngeri eyo toyina kubeera nga omugamba nti nno kola kino bweki nebweki, naye twetaaga tubategekere okuzuula amazima ag'ebyo byonna, biki ebyakola, enzikiriza zonna ne biki ne maanyi ki agabadde gafuga sseŋŋendo. Mu ngeri eno twewale bakatonda bannaffe bano obutagwa ddalu. Kati Katonda bw'obeera ng'omutegese n'abeera nga ali nga tomugambye naye n'omugamba nti nno tegeka endowooza yo eri ebyo byonna ebigenda okujja mu maaso eritali lya wala, bireme kukosa ndowooza yo. Kati we lituuka at least tebibeera nga shooko, tebeera shooko eri bulamu bwe, aleme kubeera ng'akola ki, ng'agwa ddalu oba ng'ava mu mbeera ey'obuntu, kubanga bangi bazaaliddwa nga buli kiseera wazaazaalibwa emirundi kumpi nga 5 ng'atambulira mu atmosphere y'emu ya kizikiza. Kati ekizikiza kino kyapoundinga ne kigenda mu bwakatonda bwe, kitegeera bwe tuyita obutafaali, kati ye ng'alowooza ge mazima ge. So osobola okuwandiika message nga ggwe teweetaaga kugamba katonda ono nti nno nti laba omusana bikyaha, mugambe katonda manya muganda wange oba omwagalwa, nkwagala nnyo, naye nsaba otegeke endowooza yo eri byonna ebigenda okujja eri ensi. Buli muntu yenna mu nsi agenda kulaba kino, okitegeera, agenda kulaba kino, naye kyonna ekiba kizze nsaba beera mugumu. Ekyokuddibwamu kiri munda mu mutima, tokinoonyeza wabweru, naye mundawo wakubuuza nti kiki ekijja. Gwe toyina kyoyongerako, gwe mugambe buli omu agenda kukiraba, okitegeera, gwe mugambe nti buli omu agenda kukiraba, full stop. Kati sirika, then ebisigadde ye yeesootinge nga Katonda eyeetengeredde. Ekirala nze engeri gye mpulira obeera otunulidde ebifaananyi bye mbaweereza ebisembayo ebyokubiri, nawulira okuva ennaku 2 mabega, mpulira ekiwujjo oba kye twandiise enguuvu yeewuuba ku sipiidi ey'amaanyi. Kati ne wano mu mutima ewali enjuba, ewali enjuba mu bwakiwanuka, nayo eyina engeri we yeetooloola
kati n'ekiwujjo ekya wansi ku bigere. Wano ku kifaananyi balaga root chakra oba kye tuyita akakulenge ak'oku ttaka. Naye jjukira akakulenge ak'oku ttaka katandikira mu bifo ebyekyama naye kakkirira ddala paka mu bigere. Kati mba mpulira okwetooloola kw'ekyombo ku sipiidi wansi, makkati, then ne waggulu. Nkiwulira naddala wembeera nga ntambuza amayengo nga nkiliininga, naye ne wembeera neebasa ate kyeyongera nnyo kubanga olunaku olwaleero omanyi okubeera nga obutonzi oba ng'owulira ng'omuntu anyweza tugambe ingini ey'oku mutwe nga owulira ku mutwe points ez'enjawulo waliwo ekintu ekinywezebwawo ng'eringanga like ng'owulira amayengo gakola drill bwe zityo okwetooloola omutwe. Ndowooza ebintu bino tebanzikiriza neebake nga bikole nga neebase nsobole okubeera nga mbibategeeza nti naawe bwe bibeera nga bikutuuseeko oleme kutya ate toresistinga, kubanga kyekyakuleeta wano okubeera nga otereeza era ng'okulaakulana mu bwakatonda bwo, kubanga tunadda mu bibiina tunaakomyawa, kubanga at the end of the day era ne woresistinga ekigenda mu maaso olunaku olwaleero era ogenda kisisinkana 29,000 egijja mu maaso. So obeera weemenyera bwereere nga Katonda, kitegera. Naye anyway buli omu mutonzi alina olugendo lwe, oli wa ddembe okusalawo engeri nga bw'oyagala. So ekiwujjo nga we tulaba ekifaananyi ekyokubiri ekyokubigere, eyo sita nga woolaba eyo sita ya Dawudi gye bayita eya Dawudi, yowulira nga eringanga oba ekintu nga bwe kityo nga kyetooloola wansi mu bigere, then ziri ingini 3 era nga we mulaba mu bifaananyi ebyokusatu ebya Katonda muntu nga upgradinze okufuuka kye twandiyise ejjembe etto oba ow'amayi, kubanga naffe tugenda kutuuka nga tulina okugendanga ne tukuuma bakatonda abalala abakyakula. So twebale ndowooza mu foomu y'amayembe amazadde era amalungi abo abanaasuumuusibwa ne batuuka ku sseŋŋendo eyo empya nga okusalawo kukwo tewaliiwo agenda kukolera mulimu guno, omulimu gugwo. Ekirala kye njagala nkutegeeze nga Katonda, ensonga lwaki twajja okubeera nga tubulukuka akaseera kano mu bungi mu kizikiza, twajja ekyatuleeta kujjukira ekyo kye tuli. Kiki ky'oli? Ekyo ky'oli gwe Mwoyo Omutukuvu ogutafa. Ekyatuleeta kwe kweddiza obusika bwaffe. Bangi abalubaale abagaanye okubeera nga era abanaagaana okubeera nga bakola oba nga bakkiriza ekintu kino mu buliwo oba n'akamwa kaabwe nga bakyali mu nnyama ku lw'okubeera nti beenafuya, they are limited. Mu ndowooza yaabwe baalimitingibwa ekizikiza ne balowooza nti nno si bannaggwano, naye ne batamanya nti nno be bayita bajjajja. Ekigambo jjajja kitegeeza muganda wo. Kati w'obeera ng'omanyi nti nno jjajjaawo munnaggwano ate nga muganda wo, kati ate lwaki obeera ogaana nti nno toli Katonda? So bangi abagenda okubeera naddala abalubaale ng'amazima okola bulungi era bajjajjaabo bakusiima, naye n'ogaana okubeera nga oyatula obwakatonda bwo, n'ogaana okukkiriza nti oli Katonda, n'ogaana okubeera nga okola ku bukulenge bwo. Kituufu osiimwa era ogenda kusiimwa, naye ogenda kusiimwa mu ngeri etya?
nti engeri wooganye okukkiririza mu kyombo ky'olimu oyina okudda obujja olina okuva mu kyombo kino ozaalibwe bujja okitegeera then ozaalibwe ofe this time ofe totally nga si kugenda mu mubiri nga wekiri kubanga ogaanye okukkiriza kati oba oyina okufa then n'ozaalibwa ng'omwana omuto ku sseŋŋenda empya sigamba nti nno obadde mutengufu naye wagaana okukkiriza obusika bwo kino we kibeera nga tekikkiriziganya na mutima gwo bwa katonda bwo zisifaayo gwe buli kimu buuza omutima gwo kino we kibeera nga tekikkaanya na mutima gwo kisuule muguluka bulamu bwo abamu nga ddala bakoze ddala bulungi abanaagaana then kituufu genda ku sseŋŋenda eno empya naye ku lw'okuba nti bagaanye okubeera nga bategeera obwakatonda bwabwe nga bakyali mu nnyama nga kyekyabaleeta then ekirabo ekijja okubaweebwa kwe kubeera nti bagibwa mu nnyama baleme kubeera nga bayimusibwa n'omubiri gwabwe kubanga jjajjaffe ge tuyita yesu yajja oba muganda waffe yajja okudemonstratinga ekintu kino nti naffe tukisobola era y'ensonga lwaki yajja naffe bakitulage nti naffe tukisobola kati ate gwe oba ogenda kukolebwa treatment mu bw'omwoyo kati wookolebwa mu bw'omwoyo okumala ebbanga then ate n'oddamu n'ozaalibwa naye ate nga this time osobola okugenda n'omubiri gwo n'otegeera engeri y'okukiriningamu obukulenge bwo kubanga katugambe kankuwe example obukulenge obwa wansi obwo bwe bubeera nga tebuli bulungi oba nga tebuli mu mbeera ntukuvu akakulenge aka wansi akasooka obeera oyina okwaka nga katonda naye buli wootereza akakulenge ako akwa wansi aka red nga otambuza obwakiwanuka then ne bwabika then ne buyoza then n'oyozaamu n'omuliro gw'akakobe buli lunaku n'okussa kye tuyita okussa okwabulamu then oba ojjamu amayengo gano kati okwaka kuno kw'obeera nakwo nti buli w'oba olaba omukazi n'obeera nga oyakirira kugenda automatically naye mulimu gugwo then mpozi n'okuyamba n'okubeera nga osaba obuyambi bw'abajjajjaabo nabo basobola okukuyambako naye wootali organizinga bintu bino ng'okyali mu nnyama kuyambako nabo basirika kubanga omutonzi buli kintu kyonna eky'obutonzi kikuliko oyina eggi erijja likkulako eryo erikola sseŋŋendo kyovula nti nno mwawulira bajjajjaffe bonna abasomesa bonna nga bajja batugamba nti nno ensi yatandika na ggi kituufu naye eggi liri ku buli mutonzi yenna eggi eryo liri ku mbuzi eggi eryo liri ku mutwe eggi kumanya ku muti eggi liri ku muntu gyonna naye wankubadde mu dimension gye tuba tuliko oba gy'oba oliko obeera toliraba ogenda olikulaakulanya bukulaakulanya kigera y'ensonga lwaki wootuka mu dimensions ez'omwenda kudda waggulu ozaala planet oba osobola okukola planet yo kubanga ekintu ekirungi ekyo obeera nakyo naye wootakimanya era nakyo tekiriyakitinga eri bwakatonda bwo kitegeeza nti muyina okumanya bino ebintu ne mukola ki ne mubitambulirako then okubeera nga otambulira mu kutya era kiraga nti nno olina okukola omulimu ku kakulenga ako aka wansi kitegera akakulenge aka wansi then akakulenge akaddako aka orange w'obeera nga toyina kisa kitegera nga toyina kisa eri bakatonda balala
nakyo kabonero akalaga nti nno oyina omulimu gw'olina okukola kakulengaako. Oba olina okubeera nga olina okukola omulimu ku kakulengaako, then akakulenge aka yero akaddako obeera nga toyagala bipya kubeera nga biyingira mu bwakatonda bwo, nga oyagala gwe ebikadde byozze omanya, ozze otegeera nti bye byokka, toyagala kubeera ng'omanya bipya. Kitegeera nakyo kiraga nabwo obubonero obulaga nti no olina okukola ku kakulenga akookusatu. Then akakulenga ak'okumutima nga toyagala bintu bikwatagana na mazima. Kitegeera toyagala toyogera mazima, toyogera na kwagala, oba ebikolwa byo si byakwagala, nabyo yeraga nti no waliwo ekintu ky'olina okubeera ng'okola kakulenge ako. Then akakulenge ak'okutaano nga kano akakulenge ke kagenda okubesingibwako weevu esooka, nga toyina buvumu kwogera eri bantu balala. Kitegeera kasita obeera nga toyina buvumu busobola kulaba kwogera eri bantu balala, then kiba kitegeeza nti nno olina okubeera nga okola omulimu eri akakulenge kano, weddiza obuyinza obw'okwogera n'okweyabya engeri nga bw'oyagala, osobole okubeera ng'oyogera amazima go mu ngeri gy'obeera oyagala, nga totiitiridde era nga tofuddeeyo eri baŋŋanda abeeyita abatuukirivu okubagamba nti nze ndi musamize, nze omulongo Wasswa ndi musamize, ndi light worker, nzikiririza mu bajjajjange era ndi Katonda. Kati gwe Katonda ekibeera kikuluma ekikyo kyenkuliridde, kitegeera kikulume, naye ekyo kyenze kubanga bwe bwa Katonda bwange, ekyo oyina okubeera ng'olina confidence eyo. Si kugamba nti nno nze nyambala ntya yekanzu, nkola ntya kino, nfuuba ntya oba kamindi ka jjajjange, oba nyambala ntya olubuga abalala bandabe bajja kumpita mulogo, nkwata ntya egundi. Beera ekyo ky'oli, kiba kiraga confidence yo. Kitegeera. Then akakulenge ak'omukaaga, kasita obeera nga buli kiseera obeera mu mbeera nga buli kiseera owulira nga toteredde, olina ebirowoozo bingi, obeera confused mu mbeera eyo etayina bukkakkamu na kubeera nga osalawo mu bulamu bwo n'okulaba ebuziba, nakyo kiba kitegeeza nti olina okukola ku kakulenga ako. Kitegeera. Then akakulenga ak'oku mutwe, buli kiseera bw'obeera, oba akakulenge ak'omusanvu gye bayita nguuvu corona, akakulenge ak'okumusanvu bw'obeera nga nako kaliko obuzibu, obeera buli kiseera obeera weeraliikirira school fees, weeraliikirira nze tebanjagala, weeraliikirira simanyi biki, weeraliikirira nze oba naabeerawo ntya, oba okitegeera. Kiba kitegeeza nti olina okukola ku kakulenga ako. Things are just automatic. Bw'obeera ng'oyagala okyusa obulamu bwo, tegeera ebirungo ebikola. W'otegeera ebirungo ebikola, otandika okubeera nga weekolamu omulimu, nga w'okola nga w'osaba n'obuyambi mu bajjajjaabo, naye olina okubeera nga olaga obumalirivu bwo n'okulaba nti nno oyagala ekyo ky'oyagala okubeera ng'okola. Si kukola mulundi gumu. Ozze ng'obbulukuka emirundi egisoba mu 100, ozze oli musajja, ozze oli mukazi, waliko ng'ebisolo twalinga tulwananga nga tuli mu bisolo. Kati amayengo ago gonna tolowooza nti gagenda kuggwaamu mangu. Kitegeeza nti kyetaagisa
omulimu. Kitegera ate mu ngeri eno okyayongera okulya amayengo g'abakatonda abalala ag'ebisolo, ag'enkoko, ago gonna agazze gabbulukuka oyongererako. Kale ekitegeeza olwaleero oggyemu kiro y'obusungu oba ey'okutya mu kakulenga aka wansi, ate oyongeddemu ekifi ky'enkoko ne kiyongeramu amasannyalaze amayengo ge gamu. Bulamu bwo yeggwe amanyi. Kitegera oba ente, bulamu bwo yeggwe amanyi. So waliwo ebintu ebimu ng'omutonzi by'olina okusalawo. Tomanyi nti bino ebintu bituwoomera, naye tuyina okusalawo. Oyagala omwenge, naye at the end of the day buli wooweebaka owa chance eri vampire okubeera nga zikozesa obwakatonda bwo, kubanga jjukira naawe oli cosmos oba oli universe. So bakozesa potozo ne basobola okubeera nga bakozesa ekyombo kyo ne bakozesa ensobi. Kitegera ekirala kyembadde njagala okwongerako, bakatonda abalala, baganda baffe, mikwano gyaffe, bawe obudde era baleke fuuka musiru, baleke beeyubule mu ngeri gye babeera bayagala. Ababeera batayagala kweyubula mu kaseera kano nga balowooza nti nno yeggwe musiru, simanyi weetonde, simanyi biki gwe sirika, simanyi weenenye enkomerero ejja, simanyi biki, bamanyi kiki kye boogerako, gwe sirika. Kozesa ng'okozesa kitangaala okwogera eri abo b'oyagala oba eri ensi yonna, kubanga tolina kulondobamu ng'omutonzi. Olina okubeera nga okola ku lw'obumu ffenna. Leka ekitangaala kikole omulimu ogwo, kubanga kyo kisobola okuggyamu amayengo gali, then mu ngeri eyo omutonzi n'ataggulukuka n'ategeera. Ekirala ku nsonga eya vampire mbeera nga mwegendereza n'abakozi baayo basooka kumala kusaba permission buli kimu kye baba bagenda okukola. So ndowooza muwulira nti buli kiseera bwe babeera nga bagenda nga waliwo simanyi first wave, simanyi second wave, basooka kumala kukyogerako. Obawo olukusa. Okitegera? Naye bannange muzuukuke, bo babeera bagenze mu future ffe kye tutalaba, ne bagamba nti waliyo second wave, waliyo third wave, nti babe bagenze mu future ne balaba, baba bakusaba lukusa obakkirize. Gwe tobawa lukusa, tobawa mayengo go kukkiririza mu bulimba bwabwe bakola ekyobulabe oba obubi. Ensonga lwaki World War II, World War I, World War II nga tannaba kubeerawo basooka kumuteeka mu museum mu England, buli omu n'abeera ng'alaba. Then Twin Towers yali ku coin eya Israeli ey'enkaaga nga balaga engeri ennyonyi ng'etomera ekitabo, mpozi ekitabo baali representinga bizimbe ebyo, then tanka wansi ne ziyingira mu nsi ze baalumba. Baasaba olukusa. Bino ebintu mulina okuyiga engeri vampires z'operatingamu ne ba agents baabwe, muleme kubeera nga mubawa ekyo kye beetaaga, kubanga kye beetaaga mu mmwe kutya. So temubawa kutya, mukummwe mubaddeze kwagala. Mu ngeri eno banafuwa, obeera obaggyeko emmundu oba amayengo ge bakozesa okuzimba obwakatonda bwabwe obw'ekizikiza, ne ba agents abo baabwe bambi abatamanyi. Abamu bangi bakulirwa just ku lw'omululu n'obukulenge buno okubawamba, naye tobasalira musango, guweereza ekitangaala, then baagale nga bwe bali, baweereza ekitangaala, basobole okubeera nga balaba amazima, ate beewangulire obwakatonda bwabwe nga badda munda mu bo, basobole okubeera nga bazuula nti Katonda ali munda mu bo, si wabweru waabwe. Waliwo omu ku Katonda eyambuuza oba yeemulugunya ku videos eza YouTube
nti tezisengekeddwa kubanga enkadde ye yayina video ezaali zisengekeddwa ne kati empya naziteekayo engeri nga sizisengese kubanga kyali kizibu. So nsaba abo bonna abapya, kozesa page eyazuula obwakatonda bwo oba weezuule ku Facebook, kuliko videos ezo enkadde. Kibeera kirungi nti ofollowinge emisomo kubanga tujja kwogera ku bintu ebimu ebyokukola ate nga amazima wakajja ng'olina okukola omulimu ogwasooka, weekolemu omulimu kuva mabega. So mukozese Facebook page musobole okubeera nga mulaba page manya engeri ze twasengekamu emisomo egy'enjawulo, then ogende ng'ofollowing emisomo okole omulimu ogwo okuviira ddala mu ntandikwa, si w'oba otandikidde nti w'onaatandikira. Nedda, tolowooza nti nno ojja kutandikira mu biwujjo. Mu biwujjo bino ebisatu olina okuddayo emabega okwatula biki, oyigge ebintu bingi nnyo by'olina okuyiga mu bwakatonda bw'obukwatako. Kitegera? So tukozese Facebook page okulaba nti tulaba videos ezo engeri we zajja zisengekebwa, then zikuyambe okubeera nga ozuukuka. Jjukira ekintu ekikuyamba mu makyusaago kutaggulula ndowooza yo na kutaggulula kkomo lyo, n'omanya nti nno oli mutonzi wannaggwano atalina kkomo naye akulaakulana. Kino kye kigenda okulemesa abasamiza abangi, kyokka nga amazima muli ku right track naye nga mwerimitinga. Oba mukitegera? Tewali wakera ku makya n'azaala akaana ka myaka 3 oba 4 then n'olowooza n'ogamanya nti n'agenda kubeera president. Nedda, naye era omutraininga ng'omanyi nti nno agenda kubeera taata w'enkya kubanga ekyo katala gya buli kinnoomu, agenda kubeera maama w'enkya katala wa buli kinnoomu. Bigaana bugaanyi naye nga buli omu azaala n'ogamba ozadde sukaali, ng'omanya nti bajja kukuleetera sukaali, si we muyogera. Ekitegeeza nti nno ozaala omwana ng'omanyi nti agenda kufuuka taata w'enkya maama w'enkya. Naffe baatuzaala tusobole okubeera nga tuva mu kizikiza oba ku mutendero gw'okusatu tugende nga tukula, then tumale tufuuke bataata ne bamaama aba universe. Kwe bayita okweyubula mu bwakatonda. Then naffe ate tutonde tukole amaka. Kitegera ng'emyoyo. Ekirala, waliwo ni Katonda eyansabye okubeera nga mbayigirizaako ku ssaala ey'okulya. Essaala ey'okulya ekisooka osooka n'ofuna n'okola ekiruubirirwa nga ggwe omutonzi. Katugambe osobola okugamba nti mpa emmere, kubanga jjukira oli mutonzi nga wekkiririzaamu era ng'omanyi oli omu kwoyo gye bayita ndi, I am. Then ogamba nti mpa omukisa emmere eno njitukuza nga njiteekamu amayengo ag'ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu, era enviiremu amaanyi aganankozesa ebinaasanyusa kitaffe Tonda ne maama Namugereka ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu mu butonzi. Lwaki oba olina okuteekamu ku lw'obulungi nti obeera osika amayengo ag'abazadde okubeera nga ebintu by'oba okola oba amaanyi ge bagenda okukuwa tegenda kubeera ng'ogakozesa kwegaggawaza na kwekulaakulanya ggwe naye n'okukulaakulanya abalala, kwe bayita okwagala okutaliiko bukwakkulizo. Oba osobola okugamba n'okozesa, kiba kisinziira ku kulondawo okwo ng'omutonzi, n'okozesa department eriisa nti Jjajjange Kaliisa ne maama Nakaliisa tubeebaza
mbebaza ku ky'okulya kino kye mutuwadde era nsaba mukitukuze kinviiremu amaanyi aganankozesa ebinaasanyusa kitaffe Tonda ne maama Namugereka ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu mu butonzi. Weewaawo. Kyolina okutegeera ekirala nti buli mutonzi yenna era buli mwoyo gwonna guyina eddembe okubeera nga gweyubula kasita gutegeera amazima. Ne woobeera ng'omulabye olunaku olwaleero nga abadde mutemu kasita akeera ku makya n'asalawo era n'akkiriza obwa Katonda bwe era aweebwa kubanga teriiyo kulamulwa mu bw'ekitangaala. So temwewuunya bantu abamu nga obadde omumanyi nga mutemu kinkwe naye nga just ye experience ye gye yali ya driving ng'ayagala kujja ku experience ng'ekyo then ate n'omusanga ku new earth. Togamba nti nno muli anifeya. Nedda, teriyo kulamula mu butonzi. Teri. Yeesonyiwa, yategedde ensobi ye, yategedde nti Katonda era n'atandika okubeera nga yeekulaakulanya munda mu ye, ojja musangayo mu new earth. Ng'omutonzi buvunaanyizibwa bwe okubeera ng'oyogera ne omwoyo wo omutukuvu atudde mu mutima oba omulongo wo kwabo abakkiriza obwa Katonda bammwe era ne mukola embaga entukuvu then ne muzaala omwana ye mwoyo omutukuvu oyo atuula mu mutima gwammwe. So yogera naye tuzze tukisomesa emirundi mingi. Enzikiriza yo kyekola kinene nnyo ku makyusa. So eri abo abanaalemerwa bagenda kubeera nga balemererwa lwa nzikiriza yaabwe na kutegeera nti bakatonda, then bajja kufuna omukisa era gwe gumu okubeera nga bazaalibwa ku new earth oba ku sseŋŋendo ez'emitendera ez'ekitangaala ezitali za kizikiza naye nga bazaalibwa nga baana bato basobole okubeera nga batandika buggya kubanga wano bagaanye okubeera nga bakkiriza naye wali waabeera azaaliddwa nga muto ate maama gw'aba asanzeeyo eri amukuza ng'akimutaddemu kubanga abeera akimanyi. So obuyinza buli mu ngalo zo. Ekirala ng'omutonzi waliwo bakatonda abalina okuyaayaana okw'okubeera nga muteeka oba okulaga nti mutonda ebikwatibwako, naye advise okuva eri bajjajjaffe bagamba nti okutonda tekyandibadde kibi naye kyekyo ekyetaagisibwa kati ennyo akaseera kano. Nedda, twetaaga kubeera nga tukwata ku bannaffe okussa ekitangaala, okussa eddembe, okussa okwagala, okussa amayengo eri maama Nattimba, tusooke tuffe ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu nga tetunnaba kuddamu ebyo. Kitegera, tusooke tumale okufa ku bintu ebitugatta mu bumu, tusse amayengo gasobole okubeera nga gayamba baganda baffe okuva mu kizikiza n'okulaba ekitangaala ekibatuddemu era babeere bakoleere basobole okubeera nga nabo bagabana ku kitangaala ekyo ekikola obw'ekitangaala obwawamu. So tuconcentratinge ku ebyo ebiyamba naddala mu kaseera kano ebisinga okuyamba ku lw'obuli kinnoomu n'olw'obumu nga bakatonda abeetengeredde oba bakatonda abaawamu abatudde ku maama Nattimba. So ebyokuyagala okukola simanyi okuexperimentinga kutambuza birowoozo biki,
tuyina ebintu bingi ebyokukola kati tuyina grid tuyina okussa amayengo ebyo ebyawamu bye tuba tufaako ebisigadde tunabyiga tulibiige olulala nga tusobola nobiyigira eri kubanga eri obeera mu nsi wobeera nga omaze okusala bridge obeera olina obudde obusobola okubeera ng'okola nga teweeraliikirira nti oba onaasigala ku nkadde. So tusooke tukole ebyo ebitaasa abalala biki ebiyamba ku lw'obulungi bwa buli kinoomu. Ekirala amayengo amaggya agaliwo olunaku olwaleero njagala mumanye nti olutuula olwo olukola olwa Katonda bwaffe nga bwe bwongo bwaffe buli wabweru waffe naye nga tukwataganya mu bumu. Mu mayengo ag'ekizikiza lubadde luno olutuula nga terukola naye nga kweruli, naye amayengo ag'ekizikiza nga tegukusoboseza kubeera nga gakola ebyo by'obeera otonda. Naye kati amayengo amaggya agaliwo gakola ebyo by'oba otonze mu bigambo byo. So beera mwegendereza ng'oyogera ng'omutonzi. Kozesa ebigambo ebyo ebiri positive eri obulamu bwo. Kitegera ng'okozesa ekigambo ndi kubanga mu mayengo agaliwo oba buli w'oyogera ndi then oba olagira olutuula olwo olw'obutonzi okubeera nga lukola ekyo ky'obeera olagidde. Ekitegeeza nti woonaagamba nti ndi n'oteekako negative lwo lugenda kutonda ekyo. Kitegera lwo lugenda kutonda ekyo. So weeyogereko ebintu birungi, yogera bintu birungi eri abalala. Ndaba ne ku social media nalaba sister wange simanyi oba anaawuya message eno baki naye nga yeeyita omwavu. Nedda, buli w'oyogera ekigambo ekyo then okyetondako mu maaso oba mu bulamu bwo ng'omutonzi ku lw'amayengo agaliwo era oba ogenda kyexperiencinga. So weeyogereko birungi, yogera birungi eri abalala. Ne w'obeera ng'omanyi nti nno teweewulira bulungi, okitegera, gamba nti mponyezebwa era ndi mulamu. Okitegera, weebale nnyo omwoyo omutukuvu. Then kolola oba kola byonna ebikola ki oba mmira eddagala naye nga ggwe weerangiriddeko nti ndi mulamu. Kino kibeera kitonda obwa Katonda bwo nga tokkiriza ekyo kubeera nga kibeera mu bulamu bwo. Oba mutegera the logic. W'obeera nga toyina era ne mu bbanka yo nga tewaliyo ebyo oba nga akawunti yo sinsava, gamba nze ndi mugagga era ndi muyiika. Okuddirigana ebigambo ebyo ng'omutonzi olutuula lubeera lutonda ensi eyo mu maaso go nga obeera olinze kuyimusa mayengo go osobole okubeera nga otuuka ku mayengo ago ag'ekyo gy'oba otonze. Oyinza okubeera nga oli mu bufumbo oba ng'oli ku mirimu gy'okolera nga tewaliyo ddembe naye ggwe gamba nti ndi wa ddembe. Obufumbo obwo buyinza okubeera nga tebugenda bulungi, gamba ndi mu mbeera eyeeyagaza era ndi mugwana, ngwanidde mu bulamu bwange, ngwanidde ebisinga. Nga newankubadde oyinza okubeera nga oyina embeera ekunyigiriza naye ebyo by'oba otonze mu mayengo agaliwo gabeera gatonda ebyo
by'obeera otonze mu positive way gwe totunuulira mbeera eriwo olunaku olwaleero. That is the logic. So mubeere beegendereza kubanga buli kyotonda ogenda kubeera ng'okikwasaako mikono mu buliwo mu maaso mu nsi yo. Kitegere. So mumanye amaanyi gammwe. Ekirala n'amayengo g'obululume gagenda kuyongerebwako sipiidi. Amayengo g'obululume engeri y'okkomawo eri abeera agatonze gagenda kwongerwako sipiidi. Okuba omuntu essasi tewajja kuyita myezi 2 oba 3 ogenda kufuna a stray bullet okuva eri obutonzi. Bwo obutonzi bujja kuteeka mu layini. Okuba essasi omuntu ng'okigenderedde wabeerewo omulala naye abeere nga atamidde oba bukwebase emmundi yo yennyini ogikooneko by mistake ekubalule. Mpadde just example. Naye obululume bugenda kwongebwamu speed si wano wokka naye ku planets zonna eziri mu billions. Waliwo n'empya ezitondeddwa mu cycle eno. Weewaawo. So byebyo ebitonotono bye mbadde njagala okubeera nga mbatunuzaamu. Mugabane ebyo bye mbeera muyize eri abalala abatamanyi Luganda. Osobola okubeera nga owuliriza emisomo gy'obeera oyize oba ebintu by'oba oyize yigiriza ate abalala. Twekwatekwate ku mutima mu mikono tusobole okubeera nga tusomosa baganda baffe. Muignoringe abo abalowooza nti mugwanidde. Muli bakatonda bannaggwano, muli bakatonda abo okuviira ddala ku nsibuko era nga Katonda ali munda mu ggwe. Tokkiririza kunafuyizibwa, beera ekyo ky'oli. Kkiriza ekyo ky'oli era kye kyakuleeta okubeera nga okizuula mu bulamu buno. Naye eddembe liri mu mikono gyo. Salawo w'oba oyagala, w'obeera ng'owulira nti mutima gwo gukkiriziganya n'okuzuukuka kw'amazima agakukola ng'omutonzi eyeetengeredde. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo. Mpozi ekirala kye neerabidde waliwo omusomo gwe ngenda okusomesa enkya genda kwetaagisa table naye ndowooza nja kugibalaga mbalaga engeri nga we munaakikola. Gugenda kubeerako ebit muzibu naye nja kubalaga engeri nze wenkikoze then nammwe mbayigirize engeri we munaakikola okusinziira bajjajja we batugambyemu nga tussa kye tuyita matrix ekola obwakatonda bwaffe mu musingi gw'obwakatonda bwaffe. Weewaawo. Ndi kitangaala eky'amazima, nkusindikira ekitangaala eky'amazima, ndi kwagala okutukuvu, nkusindikira okwagala okutukuvu, ndi bumu, nkusindikira obumu, ndi ddembe, nkusindikira eddembe, ndi bulamu, nkusindikira obulamu. Weewaawo, kuweereza omutima gwange akuume atakuumira mpeera.